abasirikale ba UPDF bakubaganya amasasi bafiiriddewo mu barracks e Fort Portal n'okulumya ne balumya. Omwogezi w'amagye Kanudde Wakiiki akakasizza ensonga eno. Kansooke mukwe katono nnyo naye nga sinnamukuwa mu mbeera y'emu ekiri ku booda ya Uganda ne Congo kitokota si kisaanikire. Ennyonyi mu bbanga, zinamunkanga, zidroni ezeevuga zokka, wansi ku ttaka, tanka, emmamba, emmundu kajegerezi wakadaala zimaze okubeera nga bazikuluumulula okuzitwala wali eri ku booda ampuliriza. Mwami Museveni atidde. Kaagano sooka oli Kanudde Wakiiki akunnyonnyola ekibadde wali eri mu barracks e Fort Portal bwe tuvaayo nkutaggulula ogenda kakasa ampuliriza ddala ADF yaani. Twafunye amawulire amabi mu headquarter yaffe eya Mountain Division e Fort Portal. Waliwo Koporo Avugo Lomoru yakubye banne babiri amasasi, omusirikale omuwala n'amutuusaako ebisago. Awo abadde akolera mu division yaffe eya Signal era nga tubadde mwataakinze mu Air Force Evacuation Component, naye nga tunoonya omusirikale ono eyakoze obulumbaganyi buno era tugenda mufuna atwalibwe mu kooti gyaffe ez'amagye agende mu maaso n'okunnyonnyola lwaki yakoze ebintu bino. Ffe nga UPDF tuyina emitendera gye tuyitamu bwe buba tuyina obutakkaanya ne bannaffe okuviira ddala wansi ku section mpaka waggulu. N'olwekyo omusirikale ono adda tayina nsonga yonna okukola ekikolobero kino. Abasirikale babiri aba UPDF babiri bo bafiiriddewo, omu n'alumizibwa. Naye ekikwewuunyisa eyabasse akyanoonyezebwa bunoonyezebwa. Mpuliriza kati bulira amawulire gamaze okubeera nga gafuluma wali ku booda ya Uganda ne Congo. Ekintu kitokota si kisaanikire. Bakomando aba SFC etanka n'ebyokulwanyisa ebirala bimaze okubeera nga bikuluumululwa ne bitwalwa wali eri ku booda eya Uganda ne Congo. Kakati entabo weevudde kigambibwa mbu wali ku booda waliwo bambega ab'ensi Uganda abamaze okubeera nga baketta ne bakuba ttooki mbu ne balengera nga abateeberezebwa okuba abayekera ba ADF ennaku zino zonna babadde bayingira mu nsi Uganda, ensi yaffe. Wabula njagala ojjukire Mwami Museveni yatunnyonnyola n'atugamba nti batwala UPDF mu ggwanga erya Congo nga tebagisizana mu parliament jasi byali byakibwatukira kugwira bayeekera bali aba ADF nga tebeetegese babakube babamalewo. Era ono agamba babakuba ne balekawo abayeekera basatu bokka be badduka. Okusinziira ku Honorable Ssemujju yatugamba bw'ati nti Mwami Museveni yagamba bakuba abasajja ba ADF ne babamalawo basatu bokka be badduka. Kati ekyebuuzibwa bwe kiba nga babakuba ne babamalawo UPDF ekola kye Congo? Ekyokubiri abo be bagamba abeekuluumuludde nga bayingira Uganda ate bo bavuddewa. Kati mukwano gwange ampuliriza kigambibwa nti Mwami Museveni yeeraliikiridde era ne yeekengera naga nti abasajja bano mbu bayinza okuyingira mu nsi Uganda ne balumbagana abasajja abajja mu Uganda abalambuzi abazungu ne babatuusaako obulabe. Kakati kwe kusalawo abeesooke ayole ebyokulwanyisa byonna abitwale wali eri munnange asobole okubeera nga abasajja bano abazize. Era kigambibwa nti mu ggombolola y'e Kamuluto mu Kisege Village Ntoloko District mbu UPDF yakoze ekikwekweto ne bakwata abantu 34 abateeberezebwa okuba abayekera ba ADF. Bano basangirwa tebalina biwandiiko biboogerako nga bava Uganda bwe badde Congo, bwe bave Congo badde Uganda, nga kiraga nti wano walabika wabaddewo engeri y'ompango. Era nga Mwami Museveni bagamba nti okutandika ne wiiki ejja ono agenda kuyita abaduumizi b'amagye bonna n'ab'ebitongole ebyokwerinda bonna basalire wamu entotto bakoze batya okulwanyisa n'okumalawo abayekera bano aba ADF. Njagala nnyo kimanye okusinziira ku Honorable Ssemujju yatunnyonnyola n'atugamba bw'ati nti ddala bwe banga UPDF jakuba aba ADF ne bamalayo bakola kye Congo, baagala kuleeta mitawaana mirala kuddamu kubba nga bwe babbayo mu kusooka Uganda ne banga yeesasula ng'ate abantu ababbye balubatu. Okusinziira ku Mwami Museveni agamba mbubbe ekyabatwala mu nsiko okulwana kubeera nga bakuuma emirembe mu nsi Uganda yonna nga tewali muntu n'omu akubwa ku mukono kutambula budde bw'aba ayagaliddeko. Okusinziira ku RDC ow'ekyegeegwa ono ye yakakasizza naga nti
takyayagala kulaba bantu bonna kazibe disco ekiro kasasuka ssaawa 6 disco zirina okubeera nga ziggalwawo zibeere nga munnange teziddamu okubeera nga ziyingiza abantu okubeera nga bwe bava muno bwe badda muli abo bayinza n'okuviirako okubeera nga bakola emitawaana. Kakati nomwami Museveni aga nti ekyo si kyayagala kintu kimu kubeera nga bannayuganda bafuna emirembe mbu bo gye balwanirira okubeera nga tewali n'omu agisalwa. Kati okusinziira kuba SFC bakomando bamaze dda okubeera nga bayungulwa mukwano gwange n'ebyokulwanyisa ebiyitirivu wali ku booda mbu okulwanyisa abateeberezebwa njagala nnyo omanye abateeberezebwa kitegeeza baba tebannaba kubeera nga bakakasibwa. Kakati baba tebannaba kubeera nga bakakasibwa nga bateeberezebwa kiki ekiviiriddeko abasajja bano okuyungula ebyokulwanyisa n'okuluumulula n'ennyonyi ne zidrooni zonna bazitwale obanga ddala bakyateebereza buteebereza kubanga bwoga nti ekintu nkikakasa aba ADF bali wano weebali awo ne buuyungula era kigambwa nti akasattiro ku booda kayitirivu okusinziira ku bannansi ab'ensi Uganda abatuuze oluvannyuma lw'okulaba ebyokulwanyisa nga bikuluumululwa amagye bakomando nga bayitingana wansi ne waggulu ne batandika okubeera nga munnanga abantu bateeka ku kakokola tondeka nnyuma nga beeraliikidde balowooza wayinza okubeerawo ensasagge egwawo essaawa yonna naye kisinga okubeera nga kikweraliikiriza oba kikwewuunyisa abasajja bano kigamba nti tebannaba kubayo yadde essasi n'erimu bali awo bali ku bulinzi balinze bulinzi naye oluvannyuma lw'okukwata abantu bana 34 abadde batalina national ID yadde biboogerako obanga passport beeraliikiridde nnyo ne baga nti abayekera ba ADF bandibanga basaze dda ebooda ne bayingira mu nsi Uganda ate nga bakamala okubeera nga bagamba nti abasajja bano be bamu abaalumba essomero wali Kasese ne basalaasala abaana ng'abasala enkoko ng'abasala embuzi era abalala abalenzi ne bakubamu kibbomu ekikolerere bwe batu ne babatira ddala kumpi 17 ne bafa balambirira ne baggwawo abalala ne babawamba mbu ne bakuuliita nabo abaana abawala kyokka ng'ate abamu bambi batuukira n'okubeera nga basigalira ku bisago tetumanyi oba baawona oba tebaawona. Kakati no mu mbeera bweti Mwami Museveni yaga nti tayinza kubeera nga kiza kino okubeerawo kabeeru bale kabe Katonda mbu kwe kusalawo okubeera nga bayungula ebyokulwanyisa abawanvu n'abampi ne bagenda wali eri mukwano gwange mu disitulikiti ey'Entoroko basobole okulwalira nga bakola defense oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okubeera nga beekengera nga bambega bamaze okubeera nga babazigirira nti abasajja bandibanga bayingidde wabula ekyebuuzibwa ddala ADF bo bwe batta buli nnaku enkya n'eggulu ate abalala bavaawa aba ADF ddala gye bali oba tebaliyo tutere mu comment ddala ADF yaani akulira ADF yakwatibwa Jamiru Mukulu era aliruzira yavuddeko twakukolera akatambi wano nga kigambwa nti ono yasangibwa ne maapu eya State House era ng'eraga ekisenge kya Mwami Museveni dining wakolera dduyiro office ze na buli kimu omusajja ono aliruzira apa prison yakwatibwa ne maapu ya State House. Kakati babanga abakulira yakwatibwa kigambwa nti ne mutabani we yaddukirira mu ggwanga lya South Africa Sheikh Mulamba. Kakati ate bayeekera ki aba ADF abalala bameruseewo era ani oyo abakulira bwe kibeera nga abakulira yamadde okuwambibwa n'ateekebwa mu kkomera ani abawa ebiragiro ADF gyeri oba ADF ddala nga ADF nga ddala ADF yaani nze AK Master kamusabe n'obuwombo fidi eno mukwano gwange mpuliriza ogimpera ekigalo oba kitwita like esobola okubeera nga efuna mileage buli Uganda agirabe ompya nkusaba subscribinge ku mukutu gwaffe okonene kade tubeere nga tutambula ffenna mu waaka waffe ataggwa malojja. Ngenda kusaba n'obwonvu Mukama Katonda akunkuumire atakuumira mpeera akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Ssaabasajja Kabaka wangaale alamule Obuganda. I am out. Bye bye.